N'ekino ekyokusosola bano kibali mu DNA. Ekitegeeza gwe tokkiriza nti Nina Rose yabadde in a wrong place at a wrong time. Ne be yabaddemu abamanyi bulungi nnyo. Be yabaddemu abamanyi bulungi. Nina Rose ono we yeesimba obasooka kukwata kitaawe. Ne bamusaba ku poliisi bagamba mubbi wante. Abo bennyini. Era ng'omusawo ku munaani wantu yabba ente ku faamu ya pulezidenti. Okitegeera? Muyogera bwoto alino amma omuntu alaba kanaakatambi ayinza olowooza kaatandise jjo naye ate ogambye Nina Rose we yeesimbawo nga zenga wanuupu bakwata kitaawe nti yabba ente. Era Nina Rose n'agenda asinkane abantu bayogere nabo mu luggya lwa kitaawe ne bamugaanawo. Ewaabwe ewaka oyo si yasitula Kagabo. Wamma ne Kagabo bamusitulawo. Kati nkulaga. Basitulawo. Gwe wakyagamba mbu nno. Nina Rose. Ono yabadde odiman out ne Kagabo bamusitula. Nga amaze beegattako bamaze omwokesa ne tebalina kye bamwagaza. Kakati we baamala okumanya nga tekyaswatwala constituency. Amaanyi ge gakendedde bamaze omwokesa kati nga balina mwegoba. Bamusitulawo. Ekitegeeza sembabule eyo. Okiwulira? Eyo. Amma kati woba okyagamba Nina Rose yasutiriddwawo. Naye ne Kagabo eyagamba waabwe. Baamala ne bamusitulawo. Kubanga yali odiman out mu luzungu ye namboze kyayogerako useful idiot. Buuze y'ekibuuzo. Njagala omuntu omwe omugezigezi abayamba abakute fulaga ojje wano okinziremu. Bwe tuba tugenda kulonda nga 15 ng'owekitiibwa Honorable Kyagulanyi yagenda ofuuka president, lwaki Rubongoya yeesimbyewo? Lwaki Nubian yeesimbyewo? Lwaki Ssenyonyi yeesimbyewo? Lwaki Balimwezo yeesimbyewo? Bwemma mukimanyi mugenda kuwangula, lwaki ate beesembawo? Bandirinze batwale lumu eggwanga bifo babawe biwe. Tebaagala ba minisita. Kitegeeza nawe be weesimbyeko bali sure tebagenda kuwangula. Yensonga lwaki na bano beekwata bifo. Bajja kuba tebawangudde nenga balina akatono ke balyayo. Beesimbyewo kuki? Tebeesimbyewo mu bifo bifuna misaala mu gavumenti. Balista Tiboka mubuuzi. Bw'abanga Kyagulanyi amukondeminga lwekyo. Kakati wa President Museveni yoli the president. Soda abantu nakimukalulu. Sodo yewa. Muganda we. Muganda President Museveni sodo. Pozi wesembabule. Sodo yesimbyewo. Sodo kati ye abantu nakimu parliament. Bw'aba agamba mbu no bera comfortable wali abakola amateeka sibe bana abapointinge. Siba ministers abapointinge. Be bali abalonde ba candidate. Abatulanti Zanero yakola ki? Yansindika. Be babaga amateeka. Ate olina okubeerawo n'abantu abasobola okugusa ensonga n'etteeka okuliyimirirako. Ontegedde. Kakati Balista Time ekibuuzo kye yabuuliza ddala ng'omuntu kyadde kisaana kubuuza we Nakawuka. Ng'atudde eri waffe Nakawuka n'abuuza nabemu amannyonnyola kino. Naye kakati Balista Time ate nze yali sazo kimubuuza ate waba kibuuza nze. Yana byatadde mu comment section. Kasatu wakulabanga okwataganye n'ow'ekiwaatu. Ekyo twabadde tukisuubiriza. Bwembuuza y'ekibuuzo kakati efaananidde ddala ey'ekiwaatu. Kakati olwaleero Mwami Museveni wabanga ye president. Nga appointinga ne Bakahindo Tafiire nga ba ministers. Ate nabo beesimbyewo. Ate ne beesimbawo. Abadde appointinga Basaamu Kuteesa nga ba ministers. Nabo nga beesimbawo. Balwamira ba Bright ba ministers ate beesimbawo. Ne mutabani we najja mwine empaka. Okiwulira? Naye najja. Kakati njagala ombuulire. Aliwo gwe bagamba nti baali esimbyewo. Nsobola nange okubuuza timu ekibuuzo kuba kati omuzeemu ansa. Asobola otunnyonnyola lwaki Amongo yeesimbyewo? Era lwaki Tayibwa waali? Lwaki Tayibwa yeesimbawo? Ng'ate Museveni yagala lwaki Nabbanja yeesimbawo? Lwaki Kabanda yandibadde yeesimbawo? Lwaki Vice President Alupo yeesimbawo?
lwaki Amongo yesimbawo ng'atoledde Museveni president lwaki Achenge yesimbawo ng'ate minister wa health yesimbawo kyovola abayajjana yesimbawo n'agula bonna n'abalala n'abakanga yesementinze Amongo ne time abesementinze so lwaki ba minister olwedde nga president Museveni waali lwaki ba minister be besimbawo yali okagambe nti Ssenyonyi ne Rubongoya tebali esimbyewo ne Nubiani akolangani atali esimbyewo ayina ekifo ky'amaanyi y'okusinga Jessica Alupo vice president yesimbawo oba prime minister Nabbanja ka president kono za kushanga bakafiteri tukuza kumuza ekyo kirumu register irimo abantu banga kigaragariya abantu rushanju obururu rushanju ekyo obuyi mukotera batutera ibintu byabo nabagamba ekyo tukiroki twakumanya gihe ngo rumu rukona kona ebafu no giterera muntu kureba uwo twantu kwara mu rukona nkorwa hari usera no terero mbafu ntureba wakatera no kutokanagamo tokatama this time ntwenda 100% isingiro district shana mwana mwena ngutubure mahandegi iba ya provingire batera baje aka president kono jya kushanga bakakuterire ekyo tukiriwa na kubuza nti akaluka pa president ko nagenda tuka ku polling station nga batikinze da nagamba ka basajja babe yisingiro nti oli yajjanga kabox nga alije n'abasirikale nga 20 bakutte mundu bazikutte kutwiga ne bawanika akabox nabuuza atari kuagira president Museveni noha nebulwa waliko omukono na bagamba mushore nibabutikinga bonna kubanga no abera batamwogera waize kumula wawanika oloko babuuza babuza kutuluiga kakati omusajja oyo wuyanyonyola mu yisingiro oyo lwamirama nta aka president kono za kusanga bakakuterire register yabairimu abaronzi rushanju ururu bwange rushamvu bwe rusanvu ekyo kirikola kubuuza nagamba nawakala ojja kati kinganga tulaba ate wona malo kati kinganga tulaba bona tikinga enipeto jakasula mu box pozi yeyo gye balonda nga tekuli afa tekuli asenguse tekuli mulwadde tekuli alemereddwa yeno style yeyo kikumi ku kikumi polling station elimu abantu register elimu abantu lusambu bagenda okola polling station bwe bulwa Museveni lusambu that the areas that support us have very few voters. That one we should know. Chirhura 100%. How many voters? 90,000? Rashid 90,000. Kazo 100%. How many voters? Something like 70 voters. Then go to Kapara. One constituency in Kampala, this constituency, Kira municipality covers the whole of Kigezi region in population. So, and you know how bad they are. For them, they sleep on empty stomachs. They are miserable. They vote to which we concerned. So how do you protect these people? We must make our people vote. All of them vote. For me, I cannot now run. I used to run 100 kilometers. Bobalanga Kampala, nobala Mukono, nobala Wachiso, nobala Masaka, nobala Mpigi, nobala Butambala, nobala Jinja, nobala Iganga, nobala Mbale, nobala Mbalala, nobala Bushenyi.
oyina zobala abalaawo n'obala Arua n'obala Gulu n'obala Busia ozibala abalaawo Tololo n'obala oziwangula ezo batu bayinza kulya kalulu era mwe Museveni bazze bazimuwangula ebbanga lyonna koze district zemmaze nga 25 ayinza okuba wangulako katugambe nga emu 2 oba 3 nawe nabadde naye nga ndaga nti mu Uganda wowangula district 13 nga ziri wano ku Central Region West okubye Wakiso n'ogifukamiza n'okuba Mukono n'ogifukamiza Mpigi Kampala Iganga Jinja Kasese nandi kati Kasese mu region nayo n'ogireta n'oleta n'Embale n'Embala yenyini gibale n'Embalala akalubo kamazi oba wakamazedda Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinyongo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange ezo zolaba ku screen yo. Sound clear? Focus 360 da final channel koli nga bulijjo tubeerawo kubanga tubawa updates ez'enjawulo okusinziira ku biki ebitambula mu ggwanga Uganda. Eye on the press ne namba emu gwe ndi naye olunaku olwaleero nga bulijjo every Monday akakisa kalungi nti internet ekyaliko simanyi oba wetunaamalira shejja kuba ekyaliko kuba data yatandise dda okwekyanga kyanga omuteekako tagendako. Soko buze kuwatulaba nambe. Abantu abatuuliriza mbalamusizzaako nnyo buli omu gy'osinziira. Buli omu mu nsi yonna mw'osinziira banne nkulamusizzaako Bannayuganda, abantu abali mu Amerika, abantu abali mu Stogo munnamba balamusizza. Omukulu muganda wange Amin Musoke nkulamusizzaako nnyo era nsaba Katonda akuwa ekisinga obulungi. Bwentyo era ne namusaako ku gwe bayita Bossman Drake. Wali omuwuliddeko? Bossman Drake simuwulirangako. Ate Bossman James. Nambe mutwamaliriza ontwala wa Amini mubuzeeko n'ogaba Amini andaba nnyo n'ongamba ne bossi dola katubafunye ba bossi bapya sibategeera babantu bange bonna mbeera nabo mpangadde nabo okay kati Bossman Drake ne Bossman James abono bagagga bato naye bagambe zanero talya nnyo abo bolaba munaye bakirabye Nibangamba wayo genda otera muga ate kati ngenda ebuzaabuza kubaka akati motoka yafa simanyi biki nibanga motoka kino muga formatiki nibangamba hata wali buzibu ogirekeyo nayitawo omwana namugamba oyina gwomanya tunde motoka empye nnungi ennyo nimugamba mumanyi nanga muyite nibansasulira Ngeye iyo sebo. Wagudde mu bintu. Mpyatuko. Teri kwade. Bossman chi? Bossman Drake and Bossman James. Ne Bossman James. Ne wakamba milioni ana. Twala. Techukala mawulira. Tushidanga mo kujjano gundi nga tovuga. Olina okuntwala mboze ku Bossman Drake ne Bossman James. Wanda. Katonda yebale. Bankoze bulungi nnyo. Era nsaba Katonda abo ekisingo bulungi. Bossman Bruno Francis Bazibu London ya nkutumiddeko nnyo. Bwento nentumira no ku brother wange Rashida Kayinda Mukasa nentumira no ku mwala wange Rashida oyo naye we London. Mutumiddeko nnyo. N'abantu mwenna bannange buli munsi gy'osinziira bannange sinza batumira bamalayo. Pozi ntumiddeko akenjawulo Bossman Okero oyo wentinda. Bossman Okero. Bossman Okero mulabeko. Naye ba Bossman obo no balaba sawa meka. Nja kutulaka Bossman Okero mulabeko. Inginiya. Tujja genda tumulabe. Amanyi nnyo bambi. Omulimu gwakola mulungi nnyo. Ne mutumirako akenjawulo. Ne mukwano gwange werandani eyo yangana okwogera amanyage ne mutumiddeko nnyo.
bwe njogera bwentyo yakitegeera. Okay, nga bulijjo tuba tusibwako Nana Herbal Mouthwash. Nana nga yakugamba gwe wenna alina obuzibu bw'amannyo gaguba ganyenyera owunya akamwa kwegamba omusawo w'akamwa omutoofu ye Nana Herbal Mouthwash mukozese era nga wolabye mu kalango ojja kubeera nga ddala osobola okuneebaza mu maaso awo gwali emitala w'amayanja we batunda ebintu by'Abannayuganda ojja kuba otuukawo bulungi nnyo ojja kuba osobola okumufuna Nana pakeji ye alinnye ennyonyi wa mutindo gwa waggulu kutuuka ku leve eyo. Haji Yasini Kizza musomi wa ddwa gwalina ebizibu by'enjawulo naawe osobola omukubirako ku namba y'essimu gy'olaba wansi awo anaabeera ng'asobola okukuyamba mu mbeera emu oba endala. Iron the Press gye tuliko tugenza otuuka olwaleero nno namba emu nga Nina Rose ye baamusitudde ku mukolo ne bakasuka eri kaleese mixed opinion. Abamu bagamba anoonya sympathy vote, abamu ne bagamba abantu abo bampisa mbi. Kati gwe nga namba emu ogenda kuba otubuulira abantu abo kye mmanyi oba manyi bulungi kuba oba oyogera olulimi lw'ewammwe eyo lw'ewammwe weeyo gye bajjanga amatooke eyo eyo abantu abo bategeera tugenda kuba tutunawo. Timo naye alina ekibuuzo kye kye yabuuziza ku social media. Balista Timo ku social media alina ekibuuzo kye kye yabuuziza nja kipuleyinga. Yagambye ayagalayo omuntu omugezi kati ate sisobola kuba na namba emu n'atakimuddamu. Ekirungi yagambye bamuddemu. Naye ali awo tugenda kuba tutunulako kuba kati tuli mu nnaku za kuba kalu. Abamu waliwo akatambi ke nafunyeeko ng'omu agamba oba ka pulezidenti oba alina gy'adde ayogera nja kukuba olulimi lw'ewammwe onnyonnyole kye yabadde ategeeza abantu. Then nabo balina fears zaabwe ndi gye bawangula 100% population ntono compared gye batalina buwagizi. Nawo tutunulewo ndowooza n'omukulu Mpuuga yakomyewo nga yeewuunya luli bamukuba akayimba pozi bamukuba akayimba ki yabadde ali awo nga taito ani omusime wa Kabaka ayisa munywanyi we Sseggona Tune naye namuyomberako luli yagamba ogenda okulaba oli azina tieti oba azina tieti oba wakadongo kamu baze bamusojja. So naye yakubye akayimba namuyomberako. Ndowooza era tunawo tugenda kuwalukagga ne Magoola finally bamuwadde endorsement sikali bamuwadde endorsement. Walukagga yagambye ngeri gye nava mu kalulu munondere Magoola. Katutandikire ku Nina Rose. Akatambika Nina Rose ako koolaba wakalabye bulungi naketegereza nnyo. Nina Rose oyo nga bamusitulayo ku mukolo ninga omukyala amusitulayo mukambwe nnyo ate mukyala mukulu tekyabamalidde n'alumbibwa abasajja basatu. Nina Rose yamaze n'ateekawo n'agamba abasajja nabafaanana n'okuba ab'ekitiibwa. Kati embeera y'essembabule eyo si nnyangu era essembabule eyo ne baba NRM ku NRM beekuba ne beeyokya emiriyo ne betta. Politics w'essembabule si mwangu. Soko tunyonyole ku Nina Rose yeetiyebese oba yagenze wantu. Ngenda kunyonyola ku Nina Rose mu nsonga yemu nkunyonyole n'abantu abo ekika ekyo. Bwe tuba tuyogera ku bantu kika ekyo njogera ku bantu that to see dynasty. Akina Bayima bw'obasanga mu Ankole beyita Bayima. Obasanga mu Buganda beyita Balaalo. Be babagamba nti tuli mu basi naye temuli wadde omuntu n'omu. Kakati bwe bagenda e Rwanda baba Banyarwanda. Bakiwulira. Bwe bagenda e Congo baba Banyamulenge. Bakiwulira. Kakati abantu abo bebo betugenda okukola ki okwogerako. Kakati abantu abo batambula bwe bati ekyo njagala okiwulirize bulungi. Tusooke ku Nina Rose. Ndi ku Nina Rose. Nina Rose yabadde ku mukolo ogwo. Omuntu yenna nkakasa Nina Rose awo yatudde bwatya simanyi. Okusinziira omukolo guno simanyi gwabadde gwaki naye wendaba tenti omukolo guliko bendera za Uganda nga ze basiiba kitegeeza gulinza okuba gwabadde gwa national gwa ggwanga. Guyinza n'okuba gwabadde gwa kitundu
okusinziira naye nga level mwe guli olw'ensonga bwogambira tugadde gwa kitundu wadde biri babisibyeko olaba omuntu yena yambadde yero azi kyeŋŋamba nti nga kibaasi wetegereze bulungi walabeko omukolo gwa NRM ogutaliiko ogundi ye nina loozi ayinza ogenda ku mukolo gwa NRM kitegeeza gwabadde gwa kitundu wadde yatimbye atya yatimbye watyo naye njagala owulirize bulungi abantu abo nina loozi bwe yatuuse ku mukolo ogwo olaba omukyalo ono yabadde amugobawo yabadde alina obusungu ng'omuntu kubanga yadde tamugamba nti oba situka tuyina omuntu omukulu azze munnaye muwala wange nkumanyi goddeko wali oli yatuulaawo fetukyuseemu yabadde Rugayo yamugambye Rugayo nga batera okukola Rugayo olumba ayongerezaako ne kakumanyoko kamanyi okutambula Rugayo kumanyoko olumu omukiga yakyongerako nnyo ekyo taxi ni makasado kakati bw'otunuulira omukyalo oyo kyeyabadde akola nina loozi yabadde amugjamu ng'alaba tabasaaniddeemu olw'ensonga nti bw'otunuulira Mawogola ne Ssembabule ebikola ebadde bitambulirayo kutta bantu era akalulu akaaliyokko akaali wakati wa muwala wa Kuteesa ne muganda wa Mwami Museveni abantu abafu okyabajjukira okiwulira ne wabeerawo ne yagamba nti niwe kyetaagisa kufumba mmere abantu bagire constituency namba naye ng'enku ezifumbye emmere eyo ssente nja kikola muwala wange ajagenda mu palamenti ng'enku ezifumbye emmere eyo basoseseemu ssente emmere bupapula kakati bw'otunuulira abantu bano abantu beeyo abantu bano bo basosoze era bwe naakunyonyolera ne tuva ku purogulaamu eno ojja kuba otegedde obusosoze bwabwe basosoze batyanga w'otunuulira Nina Rose ekifaananyi kye kifaananira ddala abantu bennyini si kifaanana era yandibadde bo naye ye yategeeramu osanga okusinga bo engeri gy'abadde artist ng'ate associatinze n'abantu bangi n'ava mu katiba kali ak'okutegeeranga bo okitegeera kakati Nina Rose olwaleero waavaayo ng'awagirwa Omuganda oba ng'awagirwa Omuganda eyeesimbyewo kubanga abantu abo baali balina n'enkola nga muwala waabwe senga afumbirwa Zanero obasanga eri nga batudde nga bagamba Nankaya aliibwa embwa ng'omanya oyo Lwakajo aliibwa embwa omanyi bo tebalina mannya mangi amanya ge balina geekuusa ku Katonda okiwulira kakati bwe bazaala omwana bayinza omuzaala nga bamuzaalira kazo ne bamutuuma ekyalo ekyo Lwakajo akitegeera kakati bw'otunulira abantu abo nga bwe baakula nze kuba nababeeramu kati Lwankole baba bamuzaalira Mwankole Lwankole tambuza vidiyo eno okitegedde Lwankole bamutuma batya Lwankole okitegedde Lwankole bamuzaalira Nkole baba muzaalalira mukono wandigambye lwa mukono era amanya gaabwe matintini kyovola owulira asiimwe ampiire byonna bikwasa ko Luhanga ampiire Luhanga asiimwe webityo abaganda Luhanga natukunda webityo kati gatambulirawo gekwasa nnyo Katonda baraki kakati botunulira abantu bafaabo basosola si baganda bokka oba si bawano bokka naye basosola omuntu yenna atagwa mu kategori eyo wikizi nga toli mutuusi nga toli muhima nga toli mulaalo eba nga toli mu banabekongo munyamulenge babasosola awo wonna kiri mu butonde bwabwe okuba basosoze nnyo kwa nabadde ndava kati olwokuba nti obusosoze bwabwe bwagenda wala nti n'okutuuka okugattaganya n'abantu ababulijjo bagattaganya bugattaganya nze ngenda kubuulira abantu abo okufumbira omusajja nga si muyima bali ddala ayagala mu muganda era kyova olaba bo bakola enkola eya kazini oyinza okulaba nga oli ayita ono taata ng'ate muwala wo oli yayiwasa ono
otegede kigamba kulokwa bote bagala musayi gwa bugusasane kugenda walala ennaku zino bakikaseemu nnyo nga president akitaddeko n'amaanyi basasane muko abantu alime kubawula nti be bano ddala nga bakole ku intermarriage ne bakigezaako naye ogenda okulaba jaggwera ng'akasayi kakyali era amaliriza atutte waabwe yennyini nti mbidde n'owawasa abakazi bameka amaliriza gw'alina okwanjula era amugye lushere so busosoze naye kanina Rose kabadde ka busosoze kabadde ka politics kabadde ka busosoze mu byobufuzi kubanga bo batowagira muntu waabwe balabira ddala gwe ng'aliko ekikolimo okitegeera kubanga bo bakkiriza nti amaanyi gaabwe gava ku ono okubateeka balina okukola ki okubeera kakati obalaba Nina Rose kubanga bo balina ne mentality egamba nti ono bwajja mu buyinza yandi tukola kino oba tukola kino okusa ku bikolwa bye bakola abantu so ne batamanya nti wali muntu agenda bagoba buli muntu alikwatibwa musango gwe nga ye ate tuyinza n'ogamba nti gavumenti yalimbi ng'ewaliriza abantu okukola ebikyamu kale musonyiyiddwa mwenna tuwali gwavunaano oli asobola okubuuza namba emu bwe mba nina Katana ng'owa treasury nga nina Lubongoye nga secretary general nga nina ani Ssenyonyi mwana waabwe era owulira nga olulimi alwogera lwaki babalowooza nti olw'okuba waggulu waliyo Bobi Wine then they are so uncomfortable nga Bobi Wine ate waka alinayo era mwana waabwe yennyini kakati ngenda kubuulira kuba lwakuba bino byenna bikubuulira tojja bitegeera ojja obuuzeeko omuntu yali awasizzaako mu bantu abo omugambe kyakutwalira bbanga ki awaka okukkiriza balina okwetegereza kyakutwalira bbanga ki awaka okukkiriza era Bobi Wine atuyambye nnyo okupuluvinga abantu bonna abeeyo ne Babi wamu mutuyambye nnyo nti abantu bonna mu nsi babeera bwe bati tebabeera bwe bati ontegedde kyenkugamba ojja kusanga nga kabe Bobi Wine oyinza okusanga yatwalibwa okusomozebwa okutuuka Babi okumukkiriza ewaabwe nti ddala kituufu yali badde naani naye sebaawo waliwo laavu ku Bobi waffe oli omurasita kati wuliriza omukkirizisa kati kino nze sikimanyi era sikiwulirangako naye nze gambi woolikola interview oba ku Babi n'omubuuza kyali kitya nga Bobi Wine akutissa olubuto ng'osoma nga ewaka wammwe okusa ku famire kuba yali y'amaanyi kyali kitya ku Bobi Wine oli yali omulaasi Babi muzira era ojja kwesanga nga yagenda n'agamba nti bannange nafunye omusajja jjajja wayinza okuba yatula n'agamba oha owenzaayi naaresa ng'olabira ategeeza kyako okitegeera kakati olabira ddala nti waaliwo obuzibu era lwakuba ti Bobi Wine musajja ye omuwo chance emuwuliriza okkiriza wekka nti mbutuufu nakoze ensobi okumujajinga bwe nti mulabidde ku nfaanana kyekituufu Bobi Wine wadde bagezaako okulaga n'okoti esosola but I think ku personality ya Bobi Wine amaze okulaga nti ye mu butonde bwe tekiriimu nti naffe Abaganda yagenda ku ntaana y'Obote twandigambye nti Bobi Wine ayagala Abanyankole naye yagenda ne ku ntaana y'Obote bajjajjaffe era abasosoze ne batandikirawo kubanga omuntu okola ekibiina nga totaddemu wadde wa northern wadde wa eastern wadde wa western gwe n'ogaya ekibiina kya Buganda kigenda fuga Mengo ekiwulira so mu byobusosoze tribalism munopo talimu kakati ekyokubiri abantu bano bw'oba baguddeko ku bantu obulungi kuba nze mbadde mu campaign ntambudde bw'osanga awali abantu bano wokka wayinzanga okulaba enneeyisa yaabwe nga bwe twatuuka essanga nga bapaledinzi bakansalazi batukuba emiggo n'amayinja nga bwe twatuuka erushere wennyini ne tusanga ate abaali badde ab'obuvunaanyizibwa abamu bali na mu SFC nga be bakutte emiggo be baatuteeze naye nga batutegere mu capacity nti ffe tuli baawano nti bw'otunuulira abantu bano n'embyalo eyo gye baalaga nga bali ambalala
njagala okumanyisa nti eyo nga kiruhuura bagobamu abantu bonna ba indigenous people bannansi bali ku stage bweri Antonde bavuga buboda eri bobo bali ku miles and miles wakati ole mbadde ngenda kubuuza ogamba abantu bano nga Bobi Wine yatuuka mbalala neggalawo yonna n'agisiiringa nga woolaba aluwa bannansi abantu bannansi abanyankole bennyini webali Bushenyi Zimbalala zani webali naye bano balina ebidistrict ze beekwata bali nnyo mu Ntungamu bali nnyo mu Kiruhura Kazo bali nnyo Kajo bali nnyo mu Neisingiro mwe bali abatindi ne mu Mbala beetabikamu ekiwulya naye balina district ze bakola ki ze beekwata mpozi n'ekisolo ekiwulira kakati botunulira abantu bano bonna nga we bali obusosoze bo webuli bana abantu basosolera ddala kati tebakoma kusosola mu mawanga basosola ne mbyobufuzi kati soka webuuze njagala otebereze Senga Central yali yabayima nga ffe Abaganda twazaalibwa Western n'abalugwala bali eri Senga waliwo omusoga asala okujja mu Central n'abeeramu n'agulamu ettaka Senga waliwo Muganda ali ekiruhula ina itaka ati kati nze njagala mbakubuulire obategeeza ffe abalabyenga political intolerance obutagumiikirizika mu byobufuzi kuba bano bagamba Linda Rose ekyamusituza wano nga woogambye nti tewalabyewo muntu yenna ali mu yero mu baasi ye kijja kitya nti mu audience yonna yeyeke yabadde n'akakofiira akastruggle kakati okwambala enkofiira yo wano kizemenyo kya kwambala enkofiira eno kati ono mwana waabwe naye yalaba ekitangaala kati ate olaba ekitangaala oyina bapuluvinga bamutwala nti mukyamu era omukolo gwe yabaddeko oyinza okwesanga gwabadde gw'abantu senkuru baani abo bwe batyo bajjajja baani bwe batyo naye nga mulimu n'abalala beetabiseemu obwaki obw'enjawulo naye kino ekyokusosola bano kibali mu DNA ekitegeeza gwe tokkiriza nti Nina Rose yabadde in a wrong place at a wrong time ne be yabaddemu abamanyi bulungi nnyo be yabaddemu abamanyi bulungi Nina Rose ono we yeesimbawo basooka kukwata kitaawe ne bamusiba ku poliisi bagamba mubbi wante abo bennyini era ng'omusawo ku munaani wantu yabba ente ku faamu ya pulezidenti okitegeera muyogera bwoto kati no amma omuntu alaba kana akatambi ayinza olowooza katandise jjo naye ate ogambye Nina Rose we yeesimbawo nga zenga wa Nuupu bakwata kitaawe nti yabba ente era Nina Rose n'agenda asinkane abantu bayogere nabo mu lujja lwa kitaawe ne bagaanawo ewaabwe ewaka kankukubira akatambi kano Anifa Kawooya eyatuleetedde woman MP mu constituency ekitabangawo kubanga nze mpadde woman MP eriko owa Nuupu n'oyo gw'osanze ayina enkumbi mwe bali abasinga Kyagulanyi wange teyajja yagenda mu South we wali Nuupu we twagala naye atukwatireko kwe kusaba kwange nze wange mu West jja kwecappirayo Anifa Kawooya yalaba ekizibu ekinene nga baleese Nina Rose nga woman MP akatambi mba nkataddemu awo ng'agamba tekibangawo opposition okusimbayo omuntu but after 40 years kiba kirowoozesa omuntu nti gwobadde mu buyinza emyaka 4 kitegeeza n'omwana gwe bazadde leero waba wali kati abuzeze emyaka wakiri 37 yakusanga oli mubaka gwe kyekikulowoozesa mbu ye tali kuvuganya abantu abasinga obungi kuba tusobola okugamba naawe bagamba NRM webadde emyaka egyo gyonna waliwo UPC nga tewabangawo UPM wadde olunaku n'olumu abantu ng'abo bayina endowooza simanyi nenze nyizo giyita primitive kyeki primitive eyedde yalonga eggo bayina endowooza ey'obuzibe bw'amaaso
okiwulira oba eyo butali bulabufu bano abantu ba NRM bano kati nga Anifa Kawoyo n'ebikolobero byakola abantu babula ye byofuze byadde byantala okuva ye alowooza mwami Museveni alifuga Uganda eno mpaka Yesu walida botunuulira mentality ya Anifa Kawoya n'ebikola byazaakola byonna bibadde bya kijega tibadde bintu bya mukulembeze wabala bibadde bintu bya muntu Anifa Kawoya ye muzoganyi kyenyinza oba kyekitegereko bulungi nti Anifa Kawoya tainamu element ya bukulembeze yonna mu bundiye Anifa Kawoya dictator ya dictator kuba nekikubo barwanagana na aina mentality yonna ya wa dictator ya butemu yachi era kyova ulyanga agamba abange nze njja bakolako okiwulira dictator kati yesimbe ali mu kalulu wewera kola ku bantu okitegeera simuwuliranga ko nga ina statement gyawadde oyo si yasitula Kagabo wamma ni Kagabo bamusitulawo kati nkulaga basitulawo gobo shaga mambo nno ndidira Rose ono yabadde Odiman out ne Kagabo bamusitula nga amazo bega takuba amazo mwokesa nete balina kye bamwagaza kakati we bamala okumanya nga tekyaswatwala constituency amanyi ge gakendedde bamaze omwokesa kati nga balina mwegoba bamusitulawo ekitegeeza sembabula eyo okiwulira eyo amma kati woba okyagamba nina Rose yasutiriddwawo naye ne Kagabo eyagamba waabwe bamala ne bamusitulawo kubanga yali Odiman out mu luzungu ye namboze kyayogerako useful idiot bali bakozesa okutukiza ekigendererwa ekirungi kye baagala naye nga tumanyi kigendererwa kyabwe bo kye bagoba kasito gambye nti ne Kagabo bamusitulawo bo basituzeewo bakujjawo wobanga ddala kati waliwo akatambi ndowooza katugende ku Timo alina ekibuuzo kye yabuuzizza wano mukulu okimudde ekibuuzo njagala omuntu omugezigezi abayamba abakute fulaga ojje wano okinziremu kiwulire ekibuuzo tugenda kulonanga 15 ng'oba ekitiibwa Honorable Kyagulanyi yagenda ofuuka president lwaki Lubongo yeesimbyewo lwaki Nubian yeesimbyewo lwaki Ssenyonyi yeesimbyewo lwaki Balimwezo yeesimbyewo bwomma mukimanyi mugenda kuwangula lwaki ate beesembawo bandirize batwale lumu eggwanga bifo babawe biwe mukomya oyo Timo Balista Timo yasabyeyo omuntu omugezi ate mbuzi nambe emu nkwesiga mu bugezi Budonian wendi wano kakati kamalo kunyonyolako Timo ye mumanyi ngo omusajja omugezi naye olumu omugaati gukulakira mu mumwa ne gukulemesa olumu okulaba amazima fena tukimanyi nti ba bloggers babawadde sente naye okuba wa sente ate kitunda mitwe gyammwe abantu batandika okugamba nti omusajja ono bulijja mugezi yabadde ki okiwulira lwaki nkunyonyola ensonga eno kanjikubuulire Timo ali mu nsi ezimu kuzitegeerekeka zetugamba nti ensi gundi nnungi ze zimu kuzaalimu ate atambuddeko ne mawanga amalala so yali badde yetegereza n'ebyobufuzi nga Kasaabi yetegereza kubanga nze Timo mukubiddeko ng'ali Bungereza mukubiddeko atambudde mu ettaka atambudde mu nsinsi nyingi nga mulaba naye Timo yali badde asooka n'atunuulira okulonda ku nsi ze tugamba nti kwe twakuyigira Trump we yeesimbawo aba Republican abala tebeesimbawo olwokuba Trump ayagala bwa president kakati gundi endala Republican tevuganya awo toddamu Timo omugezigezi mulinawo nziramu Timo kati Biden wabadde eri oba Kamara nga amaze okugira nono ng'ali eno ab'ebibiina byabwe olwokuba ayagala bwa president Trump aba Republican abalala batuula butuuzi nabo beesimbawo kubanga gye mukoma okuvuganya ennyo ng'olina abantu abeesimbawo mu bifo eby'enjawulo kyekiraga amaanyi g'ekibiina ono Kamala munyonyola Timo mutegese kye bayita ekibiina kyebayita ekibiina kyekikakasa nti olina okwesimba okuva ku president paka ku LC1 buli kifo ekiriwo ng'okyesimbyeko era ekibiina kyalibadde n'obusobozi kyalibadde kikikola kyonna ekyo
obusobozi bubula bubuzi ne scouting entufu naki ne olasanga nga kiremereddwa naye kitegeeza okwesimba okuva waggulu mpaka wansi kakati kamuddemu ekirala ategeere bulungi mu parliament gye bakolera amateeka ate teeka liyita okusinza ku majority okiwulira okulisemba oyagala parliament ebeere nga Kyagulanyi talinayo babaka naye nga tugenda kukola amateeka nga amateeka tugakola on favor of NRM Parliament oba tolinayo babaka bamala erina n'olukusa erikujjamu obwesige nebakubakalule bagamba Parliament yatudde nejja mu president obwesige kakati Barrister Timoka mubuuzi bw'abanga Kyagulanyi amukondeminga lwekyo kakati President Museveni yoli the president soda abantu nakimukalulu sodo yewa muganda President Museveni sodo pozi wesemba buli yesimbyewo sodo kati ye abantu nakye mu parliament bw'aba agamba mbu nobera comfortable wali abakola amateeka sibe bana abapointing siba ministers abapointing be bali abalonde ba candidate abatulanti zanero yakola ki yansindika beba baga amateeka ate oyina okubeerawo n'abantu abasobola okugusa ensonga neteeka okuliyimirirako ontegedde kakati Barrister Timoka ekibuzo kyeyabuuliza ddala ng'omuntu kyadde kisana kubuuza we Nakawuka ng'atudde eri waffe Nakawuka n'abuuza nabemu amannyonnyola kino naye kakati Barrister Timoka ate nze yali sazo kimubuuza ate waba kibuuza nze byana byatadde mu comment section kasa twakulaba ng'okwataganye n'ow'ekiwaatu ekyo twabadde tukisuubiriza bwembuuza y'ekibuuzo kakati efaananidde ddala ey'ekiwaatule olwaleero mwami Museveni wabanga ye president nga appointinga ne bakahindo tafiire nga ba ministers ate nabo beesimbyewo ate ne beesimbawo abadde appointinga basaamu kuteesa nga ba ministers nabo nga beesimbawo balwamira ba bright ba ministers ate beesimbawo ne mutabani we najja mwine empaka okiwulira naye najja kakati njagala mbuulire aliwo gwe bagamba nti baali esimbyewo nsobola nange okubuuza ttiimu ekibuuzo kuba kati omuzeemu ansa asobola otunnyonnyola lwaki Amongo yeesimbyewo era lwaki tayibwa waali lwaki tayibwa yeesimbawo ng'ate Museveni ayagala lwaki Nabbanja yeesimbawo lwaki Kabanda yandibadde yeesimbawo lwaki Vice President Alupo yeesimbawo lwaki Amongo yeesimbawo ng'atoledde Museveni president lwaki Achenge yeesimbawo ng'ate minister wa health yeesimbawo kyobulaba yajja yeesimbawo n'agula bonna n'abalala n'abakanga yeesimentinzeewo Amongo ne Tayiba beesimentinzeewo so lwaki baminisita olwedde nga president Museveni waali lwaki baminisita be beesimbawo yali okagambe nti Ssenyonyi ne Rubongoya tebaali esimbyewo ne Nubiani akolangani atali esimbyewo ayina ekifo ky'amaanyi y'okusinga Jessica Alupo vice president yeesimbawo oba prime minister Nabbanja kakati oyina okutereera newankubadde oyina ekigaati ebintu nobiranga birina okukola ki okubeera kikakata ku buli kibiina ekyamaanyi okuteeka abantu ba MPs mu parliament si ba MPO leadership position izo n'ogambye kuva ku president paka kwero si wano nga buli wamu otaddewo omuntu era senga kyonna kisoboka buli wamu n'ofuba okuwangulawo okiwulya tebiriiko mbuki ekibiina ekitufu ekito bwe kikola kati oyinza kubuuza bantu nti ab'ekibiina tebaalize kwesimbawo ng'olwokuba president yeesimbyewo yiyi kwagamba abadde agatujjenga Munyagwa yakoze atya aliwo bwomu yajja omu mu kibiina kye talina wadde mu taliiwo oba yagenda okuwangula Barrister Timoka atugamba Munyagwa agenda kuwangula Barrister Timoka ayagala Kyagulanyi ajje ng'alinga Katumba oye nga yeyeke yeesimbyewo awangule twali wadde amugoberera hamma Barrister Timoka Katumba oye lwe yeesimbawo yali omu abantu be bonna nga bamanya ajja kuwangula lwaki teyawangula
waliwo nono oba yani ono owa Jema naye yesimbawo omu basalirwa kakati nono wa sipi oba Mabirizi naye aliwo omu kati ekyo tunyonyola abantu nti ekyo Balista Timo yali badde akimanyi newankubadde ogezaako kuba ekiraka ne waliwo ekitakubika ngenda kubuulira yakubye ekiraka ku girasi ekintu ekyasinze okubeera ekizibu kwe kulya ssente za NRM gyogenda giwolereza naddala ng'olinamu ensa mu mutima gwo buli kyoyogera olaba tekiteredde oli akubuuza ekibuuzo n'ogaba muddemu kibannaye kati Balista akasente kano kuba yamaze n'agamba bannaye ebyaddala sagala amalimbi bapadde kasente sagala amalimbi Balista yabuuziza ekibuuzo abantu bano basatu yamaze nakkiriza nti ebyaddala abantu bano basatu obeesiganga oni risk Junior Tamale Balista Timo penge besige at your own risk gwe bagule aguyina ogwo naye yali ferese information bamukimusiiga busiizi bambi bamusiiga busiizi talina gwe yali ase Balista naye campaign eno eya longest online campaign lwe yatandika yasimbula nga tulowooza bagamba bagenda gikuba paka kulonda era yasimbukira mu maanyi amayitirivu babloga ndowooza wala bajazi webijejja enkeera bali ne bajja online wekituukidde leero nga Bobi Wine yakoze kantu kamu kukuba simu ne kajjawo byonna bye bakoze kyobola kati bafuna ne ku magye agali ebunaayira kiki ekyaganye anti kati ngenda kukubuulira nyina ekintu kyonna kunyonyola twakitegeera Bobi Wine ye muntu akyasinze okufuga Mwami Museveni buli slogan gyaleeta Mwami Museveni agibuukira ate amufugidde mateeka age n'atuuka n'ogamukyusisa nti amateeka Mwami Museveni ge yakola nga agakoze gamudifendinga Bobi Wine agayimiridde mu bulungi n'agafugira mu Mwami Museveni ogenda okulaba omuntu gwe bagamba nti no omala okulonda da mita 2 okuva wokusulidde akalulu ogenda okulaba oli agamba nti bagamba at least kitegeeza wakiri kitegeeza at least da mita 2 kitegeeza nowodde waka wano da mayiro namba nga bavuunula naye n'omutunuulira nga naye agamba nti wajja lya ggwanga nga bagamba at least mita 2 kitegeeza osobola okuddeeka nebeera mayiro n'oyimirira eyo akati bw'otunuulira Mwami Museveni ne His Excellency Kyagulanyi Bobi Wine amazima gali nti Mwami Museveni afugiddwa mu mateeka ge Bobi Wine agafisinga mu bulungi nti olwaleero kituse ne time omuntu eyalisanyuse ku gavumenti efuga nti abantu bakutte bendera y'eggwanga kituse ne time nga amajja teganoonya alina bendera ya ggwanga nga nti akwata bendera y'eggwanga oyattibwe tekibasanyusa amenyibwe n'omwana n'agamba nti bw'ogisanga ku dduuka mulibbe okitegeera ate eyo yali bendera treason omuntu okuwanika bendera y'eggwanga okwongera okwagala ensi yo kati n'okwagala Uganda gwafuuse musango ontegera kyenkugamba kakati lwaki nkugamba ekintu ekyo bw'otunulira Mwami Museveni ng'ombuuza nti ebikolwa bino byazaakola tugenda bikola nze ng'omuntu nyinza okubuulira ekintu kimu ti Mwami Museveni buli kimoja kikyusa ku mulembe guno wetulaga nze agala kubulya Zanero Mwami Museveni agenda kukyusa embeera yonna byonna byetukoleramu agenda bikyusa agenda kukyusa buli kimu mpaka wetunamuggyako mu kalulu kano kubanga ayagala bateerawo embeera ey'obbakangakanga kati olwaleero atandise okukola ekintu kyenalabye kyewoyiza okwewuunya aparedinga emmamba ne ziyita ewakisekka mu Kampala ne zeetola ne ziyita emakinde era n'abasirikale bwati wabakola ki bwabakola ebyo tabikolangako nga tatidde ebyo Mwami Museveni olwabikola aba atidde era bano bahaniifa bo bebeegumyagumya Mwami Museveni amanye ekituufu yabalaga nti atidde amanye ekituufu amanyi amaanyi ga Kyagulanyi bwe gali era amanyi nti Kyagulanyi wa amaanyi kyova olaba ayagadde okuŋŋanya minizi zonna
zalowooza mbuze zifula Kyagulanyi owaki ow'amaanyi n'ebigaanyi bigaanyi nakati bikyagaanye kubanga nze kizanero ngenda kubuulira mu nsi yonna ekintu ekisinga okuba ekyobulabe maanyi g'abantu amaanyi g'abantu gasinga amaanyi g'emmundu kubanga teri gavumenti yali ewangadde ku lwa mmundu bayitira abafugako n'ebitundutundu by'amawanga batuuka ne bavaako lw'abantu. Okay, so Barrister Timo omugezigezi namba emu akuzzeemu fenaffe ne tukulekerayo ekibuuzo otubulire lwaki mwami Museveni kuva ku vice president we nabo beesimbyewo paka kwerosi yebuuze lwaki baganda be beesimbawo nga teri president nga teri boya bawana ebirombe bya golodi amma ne muganda we yeesimbyewo ate twalabako ne first lady abeera ne president abeera naye yeesimbawo kuwawuma n'emu lwaki bonna beesimbawo. So naawe tukulekeddeyo ekyo kibuuzo okitubuulire osobola okutuddamuko ku live awo n'obanga ansa yaffe naffe ogituwa. Anyway mu kweyongerayo Walukagga yatuuse n'ayendoosinga Magoola kuba ye baamujja mu kalulu naye ate waliwo ekirala ekyabaddewo abantu bwe bajja mu kalulu ku ballot paper bagenda kubaako ekyo kyabulabe nnyo nti wolaba bonna be bajja mu kalulu namba yonna ya Nuupu ndowooza teriyo wa kibiina kirala yagibwamu. Okay, okujjako wano Makindye we nalabye rekodi we bajjemu abantu 11 nga bannansi tulina eddiba lyerimu nga olaba nambemu nange omuyindi n'abasinga okufuna emikono ne baga nti ow'Emumbai ye yagikuŋŋaanya bulungi ow'Emumbai akona esaawe ayo omukugwa nyinyonnyole butya Masaka bwetafuuka site ng'aluwa efuuse enkera ne bagamba Masaka ye site kati nayo kanaffe twetaagayo ku mukugu atunnyonnyole butya Sekanjakko Lusagala Mutebi walemwa okufuna emikono ku baganda banne ow'Emumbai nagimusooka kale ayinza okuba si ow'Emumbai we Kampala naye we Makindi we Makindi yafuna emikono gye Makindye kyajja kitya nambe mugwe mugezi baba tunuulidde nze nasanze Lusagala nembula ekyomugamba omuntu yavunuliza nasukka najjawo nadde nemugamba nangamba gavumenti bwekoleena nagamba ffe twaleeta nakwata fayiro yange gye basitampingako bennyini kopi gye nasigaza nembaga emikono gye nabawa giigino era nze yabawa be bano abantu bamwagala mbapaledinge omusajja naddamu n'agamba nti nze nsala kusinza ku fayiro gye nnyina si gyoyina naga ate nga nze yagibawa nze yabawa ate gwosala gwojoyina wagijjawa nze yabawa kopi yino nagisigaza naga nze bitombuulira anti nze ngenda kubuulira akakiiko akakyasinza okukola obimbi byokulonda akatabanga nawo Uganda ketabeeranga nako kabe abakama katija kasinza akazizi kasujja kasinza akakigundu kasinza akabuli omu ke kasinze okukola obubi okukolera ddala obubi ddala kakiiko kabyabakama kakati bwetunuulira omuyindi eyayiseemu bakitegedde nti kino kisobola okukola ng'ekiwala Walukagga nti ojjamu Walukagga ne basobola okwenda osinga omuntu era ne mutafuna kyembadde mukola ki kyembadde mwagala kakati wano kyabadde bakwate 11 kakota ne bagaga tukube paasi kubanga Makindye muno okuva ku bajjajjaffe tewali wa movement asobola fugamu yati baswa muwa we bajje wa Walukagga ne balekamu abalala Nuupu yafunye kwegamba kale wakiri ono ne batafuna result yawe gye baagala kukyatuuse majiraga temubalekeramu waddoomu ne waba wajjeema mubajjeemu bonna kuba bajja funa gwe bendoosi nga bagambe nti oyo agenda awo oyo abeera awo ekiwulira kakati kubanga tubadde tulina amapensa mangi mu Makindye nabala bano nga baleekaana tebayitamu tuba tulina amapensa mangi mu Makindye bye tutwala nti wadde gundi gwe bawa kadi Lusagala naye nga tugamba ne gundi no yali mulungi ne gundi no yali mulungi ne gundi no yali mulungi era bwe tujja kulonda kwagamba pensa tugambe katwagire ono omwana waffe kubanga tubaddemu n'abaana baffe bangi okiwulira
ne babawo omwana wa mwenyini kakati ne batuwa we Mumbai okuva Makindi Makindi nengamba banna eno musiki tulimu newunyizza nakati nkyachewuunya n'abe Makinde bonna bawuniikiridde kati Walukagga yaenda osinze Magoola era ndowooza Magoola teyali mubi Walukagga yamusinga businzi kati bwotunuulira Walukagga okwenda osingibwa Magoola bwoba otunuulidde omuntu nga Walukagga twamugjamu naye waliwo kyetugamba nti yaddeko ng'omubi omweru oba waliwo kyetugamba nti ono watulumba muzibe kati abantu bonna abadde basigaddemu abasatu Kiyimba wa NRM Seggona wa DF Mafuukuule Independent byonna byebyo kakati bwotunuulira eyabadde asigaddewo ng'alina okubanga Magoola kubanga Magoola wadde yajja independent naye ate ye teyatufuukira ng'oli eyatuuka n'okuyita omuntu waffe nti Tyetye ani ayita Tyetye Seggona Seggona ayita Walukagga Tyetye kozi wangambye Tyetye kitegeeza ki omuntu agenda atabaza amazina Seggona yagamba Walukagga Tyetye kati Walukagga ayina ke yayimbye n'agamba ono talina na wazuukibwa kati oli yagamba owakadongo kamu omanyi oba olwana Seggona olwana n'empuuga mpuuga yazizza dde omuliro kankanoonye wano nkakube mundabe kampuuga yalabyani Sempapa kusajjona wanna Sempago nakyo kya Luganda mwakuvuma abantu batakanye nabo eno kama zino yadagala kulekera bana ebyobufuzi ebyefutwa nenga gwavuma yabadde amulinda kuweerera emyaka 17 nga yamujja makomera kati oyo nowo mukomya kakati Walukagga kye kyamuvumisiza Seggona mu luyimba ng'abadde amuwolereza okumala emyaka 17 nga yaza musango ki mpuuga alabika agumanyi anti abadde yamuwolereza yaza musango ki di Walukagga abadde mu kkooti emyaka 17 yani yabagamba nti bano ekibalonza nti abalonza abalonda baziba misango nti babalonda bawolereza nze ngamba ne Seggona abadde afuna akalulu emyaka 15 wa Walukagga kubanga yabadde ajja abantu n'abanyonyola nti ono muwe nga ate Walukagga ye muganzi okitegeera bwesigwa abadde aleeta kulaleze bw'ataamulesa awangudde kati kikakasibwa nti ono omukulu abadde afuna akalulu wa Walukagga kubanga emyaka 15 gyonna egisembye Walukagga ajjidde aze n'amunoonyeza akalulu wate akamunoonyereza agudde Walukagga yakola musango ki goyinza okubanga ogumanyi waliwo abantu abewaŋŋamya ne beekwata ebitundu ne bagamba bino byaffe kano kakokasa akabuzaabuza abantu akaava eyo ne kajja mwalimu ab'enjawulo era abaabuuka be baakavaamu omwo mwe mwali kaali kabangi mwalimu mwami Mpuuga nga mulimu amaami Seggona mwalimu mwami Asumani mwalimu mwami Mbidde mwalimu mwami Mwanga Kivumbi mwalimu Semujunganda mwalimu Elias Lukwago mwalimu kaali kabangi kadie bakayita DP Buloko kalimu koneka suubi mu DP Buloko mwalimu koneka suubi so mwalimu n'abakungu b'emmonga yaga nti eyo gye bayitanga YD nti akalimiro kaffe UYD kalimiro kaffe mutendekera abe byobufuzi kati fane wano kana Namboze bwe twali tuyingira mu nsonga zino yalina abantu bangi be twalabirangako mwabamanye bonna Museveni agenza abagula Namboze weebale mukazi gwe weebale mutatonda ggwanga lyo tekali akawaayiko badokema Bobi Wine gyagamba abantu bonna abakubanga Namboze nabagamba nga ne bagamba nange tuyine pensa eritazikawo nerimala lukuseetukako bamuyita Namboze sifefe kabali bamwetaaga buli bamu bamwetaaga kyova olaba ne mwami Museveni amuwalala ennamba ng'amwogerako waliwo akazi ka Namboze
kulwokuba kyayogera awulira amagwe engeri gye gamutuuka. Bobi Wine yagambye Nambooze wabula mukazi gwe. Omanyi waliwo expression gye ebeera mu ddoboozi. Bobi Wine yalaze nti Nambooze bannange. Tuyingira mu nsonga zino yalina abantu bangi be twalabirangako mwabamanya mubamanyi bonna Museveni agenza abagula Nambooze weebale mukazi gwe weebale butatonda ggwanga lyo. Kati bakukwogera obwogeza ekigambo nti Nambooze weebale. Fesho. Naye njagala olabe eddoboozi obulumi obuva ku mutima olabe n'ekigambo ekyo waakijja. Tunulya vidiyo eyo alabe ekigambo ekyo waakijja. Ayogerera ddala ekintu ayogera mutima gwe kati. Yatuse time awo ng'ayogera mutima gwe takyayogera bigambo bya campaign. Nga kyayogera akyekakasa kimulira mutima munda. Ontegeera Nambooze naye sanyo lyange akalulu ndi mu comfortable lead wane mukono nebaza abantu be mukono munjagadde. Thank you very much. Mwebale nnyo mwebalire ddala abantu be mukono munjagadde munkoze ekyejo. Manyi Nambooze naye kati yapatana gwakulumya Museveni ku leediyo. Omulundi ogwaggwa awa Bobi Wine obulwe emitwalo 19,113. Abamukono. Obulwe emitwalo 19,113. Ne bawa Museveni emitwalo 4,800. Mukono yonna. Mukono district. Mukono district. Yawa Bobi Wine obulwe emitwalo 19,113. Wow. Ne wa Museveni ena 4,800. Atenga mibbi. Mu bitundu ebimu yafulanga zero. Kati agenda funa obulwe omutwalo 1.5 mu district ye Mukono. Olwokuba abalonzi beyongedde. Bobi Wine agenda funa obulwe emitwalo 32. Naye ng'omutwalo kujjo. Nambooze yabuukira mangu nnyo. President Museveni we yagamba manyo wadde ogamba beesojja. President Museveni anawe yayite mukono abe mukono muli muti Nambooze naga tetuliyo ne President Museveni naga waliwo akakazi Nambooze ne Museveni. Nambooze oyo omanyi okufiirwa omuntu omugezi alinga Nambooze oba okoze ekikyamu ekisembayo ate Nambooze tasobola ku expressinga amagezi ge ng'ali mu NRM ne bwagendayo kubanga njagala otunulira abantu abaali abagezi obatunulire nga batandise obakozesa gwe tunulire Abudu Katuntu oyo musajja yali mugezi okyamuwulira kakati ate wuli abagezi bomu NRM be baamongo kakati bodira omuntu nga Seggona era amagezi ge olaba gafa tegakyaliwo kasitolya amagezi ga mpuga ge twali tumanyi gadda mu kuvuma ozirera alese kivumo ki otunuulira biki Sembaggo luli yagamba nolaba ng'onaayenga enkuyu voga n'oluganda lwe Sembaggo leero alese ya Sembaggo nti kati otunulira abasajja baali abagezi bw'otunulira Muhammad Nsereko oyo omusajja mugezi sagala mubuuse maaso naye olw'okuba nti ekigaati Mukama kibalemesa okugyayo amagezi gabe nga bwe galina okukola ki okubeera nti kati Nambooze toyinza kufiirwa talenti bwetyo wanajjayo amagezi ge gonna n'olaba Nambooze omuki bw'atuuka eri aba takyakozesa amagezi gaago olw'okuba eri balinayo gundi agambye yes man bwe mbeera mugenda kulonda mu paalamenti okimanya abakungu ba movement balonda wabeerawo etteeka eriyita basooka bayita mu State House basooka bayita Kyankwanzi ennaku 2 ne babagamba muwe gundi kitegeeza Museveni yalonda etteeka lino mulisembe oba muligaane kitegeeza ne mulonda okwagala kwa Museveni mwenna sooka amagezi gammwe sooka amagezi gammwe sooka abantu ng'oluusi bakulonda lw'amagezi go nga temwetegeeza na kwetegereza nti etteeka lino ligenda kutunyiga tutya kyova olaba osobola okulaba nga pulezidenti alina kyafunye mu bululu ate MP n'asinga pulezidenti we mu kitundu ekyo ti Bobi Wine afunye obululu emitwalo 5 Museveni afunye obululu gumu kitundu ne wabeerawo MP we NRM yawangudde n'emitwalo 8 nga yasinze ne pulezidenti we mu kitundu ekyo kitegeeza abantu bakwadde nga ggwe bakubadde nga ggwe kati kanoko sinnakategeera kankakube ka pulezidenti kwenoza kushanga bakafuteri tukuza kumusa ekyo kirumu
register irimo abantu bangaye kigaragariya abantu rushanju ubururu rushanju ecyo ubuye mukotera batutera ibindi byabo okategedde nyonyolera abantu gomanyiru n'olulimi kuliddenga agamba akapresident ojja kusanga bakakuterere akapresident kono ojja kusanga bakakuterere ekyo tekiriwo na kubuuza nti akaluka pa president kona agenda otutuuka ku polling station nga batikinze dda nagamba ko abasajja babeeyisingiro nti oli yajjanga ku kabokisi ng'alejja n'abasirikale nga 20 bakutte emundu bazikutte ku twiga ne bawanika akabokisi n'abuuza atari kuwagira president Museveni noha nebulwa awanika omukono n'abagamba mushobore nibabutikinga bonna kubanga niwabeera watamuwagira wayinza okubula wawanika olwokuba babuuza babutulwiga kakati omusajja oyo wuyannyonnyola muyisingiro oyo lwamirama nti aka president konooza kusanga bakakuterire register yaba erimu abalonzi rushanju ororo bwange rushanvu bwe bulu rusanvu ekyo kirikola kubuuza n'agamba n'awakana ojja katikinga nga tulaba ate bwona amala okatikinga nga tulaba bwona atikinga NUP tojja kasula mu bokisi pozi yeyo gye balonda nga tekuli afa tekuli asenguse tekuli mulwadde tekuli alemereddwa yeno style yeyo kikumi ku kikumi polling station erimu abantu register erimu abantu lusanvu bagenda okola polling station bwe bulwa Museveni lusanvu kubanga bo aba basajja abo balaba tebafiira eyo muyisingiro waliwo mutani wa Toyota amuyita Kangwaji yesimba bukanga batta n'abantu abo nga babawakanya ne bababuzaawo kyebasinga okukola kukumira abantu mu butamanya kuba bakizuula abantu abamanyi babeera batabbo kati eyi babakumira mu nsi ey'obutamanya esusi tugende atuna lero maliriza kati ngaawo kankukubire kano esawa teweze producer kankukubire kano the area that support us have very few voters. That one we should do. Kivura 100%. How many voters? 90,000? Kazo 100%. How many voters? Something like 70,000. Oh no. Wamanyi mwene are mundoza ne size ogiraba banene ba government agamba ebitundu ebituwagira betugenda okujjamu 100% ekyo mukiso mu bibirimu abantu batono kyokka ebitundu ebiwagira opposition birimu abantu bangi nakuwa example ya Kira municipality nagamba Kira municipality yokka emalawo Kigezi region yonna naye oli agamba 100% kati ntegeda 100% bagifuna bajja kakukuterera kati nze mbadde kati kamalo kubuulira tewali kuwananya kino njagala okiyiga okuva na leero mu Uganda nowangulako district eziweranga tulina district meka tulina district ziwera 15 mu eziwera 15 mu constituent district 15 mu tetusukka district 25 nga bozi wangulu bamaze okulya akalulu bwobalanga Kampala nobala Mukono nobala Wakiso nobala Masaka nobala Mpigi nobala Butambala nobala Jinja nobala Iganga nobala Mbale nobala Mbalala nobala Bushenyi ina zobala balawo nobala Aluwa nobala Gulu nobala Busia ozibala balawo Tololo nobala oziwangula ezo batu bayinza kuya kalulu era mwa Museveni baze bazimu wangula ebbanga lyonna koze district zembaze nga 25 ayinza okuba wangulako katugambe nga M2 oba 3 nawe nabadde naye nga ndaga nti mu Uganda wowangula district 13 nga ziri wano ku Central Region West okubye Wakiso n'ogifukamiza n'okuba Mukono n'ogifukamiza Mpigi Kampala Iganga Jinja Mbale
nandi katika sese mweli region nayo gireta noleta nemba nembala le nyini jibale nembalala akaluboka mazi oba wakamazedda teweta akagenda eri mu butundu bulala anti kati soka webuze wakise ina abalonzi bameka teweza miliyoni 4 kakati wodira wakiso ina abalonzi bameka kati soka webuze kiruhura ina abalonzi bameka mitwalo 6 kakati kiruwa ebe ina abalonzi mitwalo 6 noji wangula 10 ku 10 omuyayi nakusika miliyoni 2 wangula 10 ku 10 nogatako kajo nogatako yisingiro nogatako nzeyo manyiyo towezayo miliyoni webuza nokwebuza abantu abalonda bavawa ngolaba ne bebayogera banji ngolaba ne bebayogera wotuka mu kiruhura usoka nobuuza abantu abalonda waludala bavawa emitwalo 7 ddala giri wawa nawe nojinonya ne jibula kati amazima gali nti akalulu konna kakolebwa district zino ez'amaanyi era okulaga kino kyenkugamba ojja kwesanga nga buli omu ayagala kumalira mu campaign ze nga amalira mu district zirimu amaanyi masi nti bo basuubira kuŋŋanya abantu kololo olumu bamale campaign yaabwe naye Kyagulanyi ate masi yabadde azifuna Mbale Arua Lira Busia okiwulira Gomba Mbalala Luweero Masaka kiwulira Luweero ejo abadafuna masi amate ne Masaka je bamuteekeri mu nsiko ate bawatoke Masaka mu kibuga kati ne bagamba sebo president abantu bafe babatiisiza tebazze leero ontegedde kyegamba nti wabadde asuubira masi nti bwetunateka mukati tujjafuna ate masi kiri kyogamba nti nno nasisi w'omuntu abadde azifuna ate mu district eno nga bakyabala bubazi kakati oba ofunye mu district ezo nasisi w'omuntu emirundi 15 ze district 10 na meka ngakogatta ate nze kamala kubuulira Northern region kogatira akenanga naye akuwadde entambula Kyagulanyi atambudde ne district zino mu campaign eno wayinza okukwata wali presidential candidate yali agitambudde mbyafaayo tubale tuli kuki obadde ngamba engeri Bobi Wine akubye mu campaign omulundi guno teri presidential candidate yali agikubye kubanga ne Buzibwera gye tutagenda era yazzeeyo gye batukwatanga tugendera yazzeeyo abalagerera nali wakujja wadde kyagana naye nkoze eki ntuuse nkomyewo which is kiki enkugamba nti Bobi Wine amatiza bannansi kubanga ne mwe Museveni ebitundu byabadde byesiga olaba nga abadde alina soka kukuba bantu miggo ate era ne bajja ne tiya gas ate era ne bajja kati olwaleero mwe Museveni asigaza akakodi yako mbakuba mbasiba mbakanga akakalulu yakavuddemu bakimanyi ekyo bakimanyi owaye nfunye wano breaking news amawulire gano go malungi mulya nyama omusango gwa kakiiko k'ebyokulonda kagugumye nakirabye dda manyi nze mbangoberera notification ze kuba Mike engeri Makindi gye bagiwa Makindi tubadde n'okutya baswadde mulya nyama asimbatukidde awo baswadde mudanya wadde yasoma bino badde bekwasa bikwasa nze natukiri omusajja oyo ne mubuza mbuliro ekituufu naŋŋamba nti nze okuva ku P7 nkozesa amannya ga Kasirye Ali Nganda ate nze siri ghosti tibe nasoma nabo tebaliiwo webali S4 nagikola na gundi S6 nagikola na gundi nakola na gundi banaye we sign out embera y'obudde etugobye we out